Jakaiza Secondary School liri mixed eri abawala n'abalenzi mu Kisulo wamu n'abava ewaka era ng'abayizi balabirirwa bulungi ddala okuva ku senior 1 okutuuka ku senior 6. Essira tuliteeka nnyo ku mpisa, eddiini saako ebyensoma nga n'abasomesa baffe bonna bakugu nnyo mu curriculum empya. Tusangibwa Kabowa Church Zone mu Lubaga Division oba tukubireko ku 0702 19 64 91 oba 0772 44 397. Omuyizi asomedde mu Jakaiza Secondary School aba wankizo nnyo mu buli kyakola. Eno ye Salam TV. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twesimye okuba nammwe nate wiiki eno endala. Mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mutulaba. Mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mweteekateeka mujje tubeere naffe buli olwaleero lwa wiiki. Twebaza Allah tuwangaazizza ate n'atusobozesa okutuuka ku lunaku lwaleero. Twebaza byonna byatuyisizaamu ekitali kimu ebitali bibiri. Olwaleero nno twagala okwogera ku kusaba. Ku kusaba noonyeza ekigambo praying. Okusaba kigambo kikulu gye tuli gwe nange. Nti okusaba kuno kifuuka kitundu ku ggwe kasita okiteekateeka obulungi. Okusaba kuno omwana bw'akusijja waka n'akutwala ku ssomero n'atuuka mu bulamu bwe ojja kumulaba ng'omwana oyo akutawaanya naye katonotono ng'akimanyi nti okusaba kukola kinene. Okusaba kuno kwe kuliwa weewombeeka eri omutonzi wo n'omubuulira ensonga zo ez'okyama n'ez'olwatu, ennene n'entono. N'obeera nga buli kikukwatako ye yasooka okukimanya, abalala ne balyoka baddako. Baseeka batubuulira nti ye gw'oba obuulira ebyama byo tajja kukwogerako naye abalala basobola okukwogerako. Kale nno abaana baffe olumu bakula ne babeera mu masomero ng'okusaba lutalo, batwala mu sswala kizibu, naye lwakubanga eka tetukiwadde mulaka. Mu bbanga lino lye tugendamu ery'oluwummula nsaba tutunuulire okusaba kuno okw'enjawulo. Tuyinawo okusaba okw'esswala nti omanyi ojja kusaala subuhi, ojja kusaala dhuhuri, ojja kusaala asuri, magaribi ne ishaa'i. Eyo gwe muteeko gumu kubanga esswala kusaba, kubanga esswala dduwa. Omuteeko ogwokubiri oyo omwana asaala n'omulaga obulungi bw'okwongerezaako sunna kabratayini ne baadiya n'obulungi bwazo. Okwo nno nakwo kusaba. Era omwana oyo okumulaga obulungi mu kusaba n'omugaana edda buli lw'osoma Korani oba osaba. Ekyo nakyo n'okimuteekamu. Bw'osiiba olwammanda oba olwokuna oba osaba. Bw'obaako gw'osaddaakidde era obeera mu kusaba. Bw'okola omulimu omulungi era obeera mu kusaba. Kale n'ensonga endala nnyingi omwana z'osobola okumuyigiriza, z'osobola okubayigiza bye baba bali waka, naye ojja kusanga nga buli omu alonzeemu emwanguyira era nga gy'agenze nayo. Naye kati abaana baffe kijja kutuzitoowerera nnyo okubalagira bye tutakola. Kijja kutuzitoowerera nnyo okubabuulira obulungi bw'ebintu ate ffe bye tutalaga nti birungi. Ojja kubagamba nti baana bange musaale ate nga ggwe omuzadde tosaala. Ebikolwa bikira eŋŋoma okulawa. Bw'obeera ng'ebintu ebikola bukozi omwana n'abiraba bulabi nti obwe bubumbwa bwammwe awaka. Okugeza salaamu. Awaka nga salaamu tebalagira ndagire. Ogenda okulaba taata bwajja n'atoola salaamu, mama bwajja n'atoola salaamu. Addawaawo n'atoola salaamu, n'addawaawo n'atoola salaamu. Ekivaamu ng'omuntu yeesanga nti obutatoola salaamu aba alina akamogo. Naye nga kivudde mu kubeera ng'ebikolwa byaffe, omwana bw'omuzaala nga muto, omwana bw'azze ng'akula, awaka asanzeewo salaamu.
era omwana oyo ne bw'aba muto ayinza okubajjukiza nti temunnasaala olw'ensonga nti alaba nti awaka basaala. Tulabye ebyana ebito bya myezi 8 myezi 9 nga kigeegeenya okusaala, ekirenzi oba kiwala kigenda wali we bateeka omusaala guba nga gweyawulidde we tutera okusaalira n'ateekawo naga Allahu Akbar. Kale bw'aba ayogedde Allahu Akbar omanya nti omuvubuka ono oba omuwala ono atambudde ng'adda ku lugendo olutuufu. Naye ebyo tomugamba bugambi nti saala. Alaba musaala obudde buyinza obumutawaanya, naye bw'agenda akula obudde abutegeera obw'okusaala. Abali mu masomero tulina ekigambo kinene nnyo, omulimu munene nnyo oguli ku baana baffe n'ensonga y'esswala. Ebatawaanya yakusindiikiriza n'okutuusa ku ddaala ng'abamu basaala tebafunye udhu. Kale abazadde abaana bagenda okuddeeka, naye abaana bwe baddeeka ng'eno babataddemu omulaka gw'okusaala, atuuka awaka fyuzi yonna ogijjewo subuhi osaalako yiyo mu kisenge ate bwe budde bw'oliwo bwokka awaka. Dhuhuri n'obalekawo tewali oda, aswiri n'obalekawo tewali oda, magaribi n'obalekawo n'odda ku isha ate n'otuuka kiro ng'oba oli awo bali badde bagisadde ku 2.5 oba ku 3, bw'obabuuza mwasadde nti twasadde. Eyo nno nsonga nkulu nnyo nnyini ddala nga baana baffe baabo bakomawo. Oba mwana muto wa nasale oba wa primary oba wa secondary oba wa university, bula tugenda kuba nabo mu break eno ejja eya December. Omuzadde nga bwe twakusaba omulundi ogwaggwa, nkyusa mu programu zo abaana bayingiremu. Ebbanga erisigadde obadde okola byonna, oba oyingira 5 oba okeera 11 kituufu. Naye kati abaana nga bwe bajja, kakasa nti subuhi ogisaala nabo, kakasa nti oyina esswala zo waakiri 2 ku 3 z'osobola okusaala n'abaana b'awaka. Buli lunaku kikuyambe okutambula olugendo olugenda mu kusaba lubeere nga lutereevu. Omwana oyinza okwebuuza anaasaba biki bw'anaaba tabimanyi. Omuzadde oteekwa okuba ng'omanyi okusengeka edduwa. Lwera emitimbagano mingi era giriko ebintu bingi, n'olwekyo basobola okukulaga edduwa nga bwe yanditambudde, nga baseka batutegeeza nti osooka kusabira balala, osooka kwebaza mu Katonda, n'osaalira omubaka, n'osaabira abajjulukuka, n'osabira abantu abalala, baganda bo, mikwano gyo ne umma yonna. Omwana ebyakule nga abimanyi, kubanga baseka batugamba nti bw'osabira abalala nawe malayika nga zikusabira. Kituyigiriza obutabeera bannansi wa mukange, ne kituyigiriza okulumirwa abantu abalala, era omwana oyo buli lw'analabanga abantu abali mu bwetaavu naye ajja basanga mu dduwa ze. Kozzi bambi n'abalala naye bamuteeke mu dduwa ze. Anaagenda okumaliriza obusiraamu enteekateeka yaabwo ng'omwana agijjuddemu. Naye bw'onootandikanga n'amaze okusaala mugenda kusaba dduwa, n'otandikira mu kwesabira, omwana ne yeesabira, bw'amala n'aga nti amiina. Omwana bw'aba asaba, asabira baani? Tusaba tutya? Ebintu nno bingi bye tusaba. Nga tumaze okusabira bakadde baffe, tusabidde abaafa abooluganda lwaffe n'abantu bonna ne umma yonna tugisabidde, n'omubaka tumusaalidde, tutandika okutunuulira ku bizibu byaffe, ku nsonga zaffe. Tumaze n'okwebaza, kubanga tuba tusaba batugaa tusooke twebaze ate oluvannyuma tusabe Katonda atwongere. Kaakati ebizibu byaffe si kimu si bibiri. Abaana abo bayiga okusabira school fees. Onagana ku school fees bayiga okusabira obulamu, okusaba ebirungi awaka. Taata bw'aba aguze emmotoka oba maama baleme kukitwala nga kyalayise. Basabe Katonda abawe emmotoka, oba eno gye balina ntono, Katonda abawe emmotoka ennene. Oba ennyumba babadde mu nnyumba ntono, Katonda abawe ennyumba oba bawe ennyumba ennene. Erina olujja we banaazannyira. Abaana baffe basabe emmere ennungi, bamanye tusaba nsabe, bwe tugisaba ne bagenda ne bakola, Katonda ng'ateekamu obulungi ng'emmere ejja. Bw'aba alina olugoye olulungi lw'ayagala ng'asaba.
bw'aba alina ebyo byonna omwana buli lw'anaabiyiga okubisaba Katonda oba okubisabira bijje kijja mufuula omuntu omwetoowaze ne bw'anaakula atalowooza nti nze magezi gange singa tegabadde magezi gange ekyo sandikifunye amanye nti Katonda yekka yakiwa byakola bino byonna Katonda bw'aba ataddemu omukisa abimwanguyiza n'afuna ebirungi by'ayinza okulowoozaako fi dduniya wal akhira. Era omwana ono mu kumuyigiriza okusaba okuwaayo abaana baffe mulabe abaana nga bakyali bato bamusabako bulaba obwana akamu bakasabako ne kasika n'omukono ne kongera n'omukono gwako tebatwala ekintu kyako ne babawo ekiralo olukisaba ne kikuwa tekifaayo ani gwe kiwadde. Kale n'ebyo si bitono omuzadde oyinza obbiraba n'olowooza nti ezo ensonga ntono naye ezo ensonga nkulu. Eriwo omwana atakwatibwa kake, eriwo omwana bagenda kuwummula naye ng'agenda kuzza omugaati ogwawumba kubanga teyasobola kugulya kugumalawo naye nga waaliwo abantu abaali abeetaavu bangi mu banne batasobola kuguwaako. N'olwekyo gwe ng'omuzadde ezo nsonga nkulu tozitwala nti ntono era ng'omubuulira obadde tolina bw'osobola kuwaako bakusabira edduwa. Oyinza otya okubeera nga naleeta ebintu n'obizza ate nga obizizza nga n'okwonooneka byonoonese kuba omugaati oguwumbye okuba tegukyalina makulu. Juisi amaze okusaakaala oba ayonoonesa batakyalina makulu lwaki tebamuwadde banno kale ennaku ebbiri ezasembye okubadde omaze okulaba tojja kusobola kumumalamu. Omuntu mwana bw'anaakimanya nti bw'agaba bamusabira bwe bamusabira afuna empeera omuzadde eyo nsonga nkulu nnyo. Omwana wo ne bw'anaakula naawe ajja kwagala akuwe kubanga ajja kumanya nti muzadde ajja kunsabira emikisa. Bw'onoobanga omwana bw'omuwa ekintu tafaayo tateekamu n'amaanyi gakisaba kukifuna. Abazadde abamu mulina obusobozi bungi abaana temubakkiriza kuteekamu maanyi gasaba Katonda bye baagala. Wakusaba kino ng'omuwa, wakusaba kiri ng'omuwa, wakusaba kiri ng'omuwa. Tugenda okumaliriza ng'abaana balina ebintu bingi ng'obwetaavu bwa Katonda butono gye bali. Tugenda okumaliriza ng'abaana obwetaavu bw'okwemenya ku bantu be bawangaala nabo nga nabo butono. Kubanga njagala ojjukire nti bw'oba olina gw'osaba obeera mukkakkamu oba muwombeefu. Naye kati ono alina ate yeewombeeka ki? Ono alina omuwa muwe oba tomuwalekayo. Naye naawe omuzadde ekyo kijja kukukwata maaso. Olwaleero oyinza obutakiraba, oyinza obutamanya kikitegeeza, naye maaso gye tulaga kisobola okukukwata ate ne kikunyweza nnyo. N'olwekyo nkusaba oteekemu amaanyi. Era mu kusaba kuno sigamba bugambi mwana nti saba. Ekimu ku kitwagaza tusaale ejjama. Bwe tunaamala okugisaala tujja kusaba mu mpalo oba ffenna tusabe. Kale Allah bw'anaatayanukudde yoona anayanukula eyoono oba anayanukula eyooli oba anayanukula eyooli. Buli lwe tusaba waliwo bamuyita oba ekaliiri kwano gwa Mungu ayinza okubaamu mu famire naye nga mumumiisinga nga temumukozesa kubanga temufaayo. Naye bwe musaba okumala akaseera mugenda okulaba nga ye byasaba buli kaseera bivaayo, ye byasaba buli kaseera tubifuna nga omuntu ono yandiba n'enjawulo. So oluvannyuma lwa swala kituyamba bwe tusaba tujja kusaala layiri ne tuzuukuka ekiro ntugaa nti tusabe ku bizibu byaffe bye tulina awaka wano. Era mubeera mubimanyi, biyinza okuba ebya fiizi, biyinza okuba eby'ennyumba, biyinza okuba eby'obulamu, biyinza okuba ebyekiddako ekirala, biyinza okuba eby'omulimu, biyinza okuba eby'abaana kufumbirwa, biyinza okubeera byonna byetutera okuwangaalira mubimanyi, biyinza okuba eby'omulwadde. Abaana bano bagenda bakiyiga nti balina okusaba. Buli lw'okikola n'okibayigiriza nkukakasa bukakasa nti bw'onootuuka ku budde nga tokyasobola kwesabira abaana bano we bali okukusabira. Kukakasa bukakasa nti bw'onootuuka ekiseera ng'oyagala omuntu akuteeka mu layini ya Mungu tojja kulinda seeka wa ku kyalo gw'otaamanya bwe baamusomesa. Abaana bo bajja kuba bamanyi okusaba kye ki,
bajja kuba bamanyi omuzadde kyeki era abaana abo bajja kujjanga bakusabire ne bwanakubiranga simu ajja kusabiranga era akugambye ebigambo owulire nga bikutuuse bulungi ne bwanajjanga kulaba era ajja kulekanga akuwadde edduwa era amanyi n'ekyokwogera amanyi n'edduwa ezikukkakkanya era nagwe ng'omuzadde onoonye edduwa ez'enjawulo ze munaabeera muyiga waakiri buli wiiki tubeereko edduwa gye tuyiga buli wiiki tubeereko hadiisi gye tuyiga buli wiiki waakiri tubeereko essuula oba peegi ya Korane gye tusoma kubanga kisoboka bwe tuba twasomye ku subuhi ne tunobagala ku dhuhuri basome ne ku aswiri bwe tujja ku magalibi okomawo ntusala magalibi bwe tumala okusala ne tugala tujja kuvaawo ku musaala tubeerewo mpaka isha ne tujjamu ne tuyisaamu ndi mukakafu nti ewiiki weggwerako essuula tuba tugimaze naddala bweba mpanvuko bweba nnyimpi ziyinza okubaamu ebbiri abaana bava ku ssomero amasomero gavaayo nga gabasomesezza galina enteekateeka ez'enjawulo ezisomesa ebintu ebyo somesa Korani ezisomesa hadiisi amannya ga Allah bava ku ssomero nga babimanyi naye buli lwe badda eka tusanga fuse baziggyemu abeeka kubanga abaana babateeka ku TV kubanga abaana babatwala autu kubanga sigambye nti bibi naye byetaaga okubaako n'ekkomo byetaaga okuteekateeka oba tutte ddi era oba tutte otya era oba tutte naani abazadde abamu muyinza okwagala abaana bammwe okubasindika mu bantu ab'enjawulo oba okubaweereza mu bantu ab'enjawulo babeereyokko mu luwummula luno naye nkwekesa oyinza omutwala awantu we batasaba n'akasaala akatono kabadde ayinamu nadda nga kaweddemu naga eno kaleko naye eri ne bakuzukusa ku makya nnyo naye eri ne bakubeeranga mu kaseera kusaba ojja kugenda okulaba nga omwana we asanyuka nnyo ng'agenze eri okusinga okubeera ewuwo muzadde kola kyonna ekisoboka omwana we yennyumiririza ewuwo mu bunafu bwawo ne mu maanyi gaawo oba kyakulya era omugenzi saba Allah ajja kituwa oba lugoye saba Allah ajja ddutuwa oba buli kimu saba Allah ajja kukituwa kubanga Allah gwe tulaajanira era banaabeera abasabi Katonda ajja bataasa waliwo ebizibu byajja bataasa nga tebabitegedde wadde ggwe abantu ababi ab'ekiiso Katonda babaggirewo naye abateetera abantu abalungi omuntu adayagala yenna okubakola ekintu ekibi Katonda amumugirewo nga tategedde Katonda amuweemu ekirungi n'olwekyo gwe omuzadde ali eyo omwana wo ye bizinensi yo esinga amaanyi ye bizinensi yo esinga obunene omwana wo muyigiriza okusaba omwana wo muyigiriza okuwaayo ne bw'aba ayina ennusu 10 asobola okuwaayo mubasindika ku masigidi mujja basindika mu luwummula bagende basaale ku kyalo naye waakiri baweeyo oba ekyebitaano oba ak'olukumi kusinziira ku busobozi bwe oyinza n'obbawo 2 oyinza n'obbawo 5 oyinza n'obbawo 1,000 okusinziira ku busobozi bwo naye ne bagenda mu muzikiti ne bagenda ngalonsa era bwe batyo ne bavaayo abaana bajja kubanga tebamanyi kuteekayo mu community mwe bawangaalira buli lwe banaakimanya nti omuntu aba agenda ku muzikiti agendamu ne ssente gy'anaawaayo ne bwe banaakula ekyo bajja kukikola naye banaaba tebakimanyi bajja kukisanga ku baana b'abantu abalala baateekebwateekebwa abamu bayinza okukikoppa abalala bayinza obutakikoppa kati gwe muzadde ali eyo okuyigiriza omwana okuwaayo nako kusaba kubanga buli lwawaayo ng'ateekako edduwaaze mu dduwaaze ezo mu kumuyigiriza okusaba olukangaga lw'abantu be twogedde ku bakadde baffe mu nguba eyajjulula tumaze okusaalira omubaka ku bakadde baffe omubaka ne bakalifa be bonna aba batambuza obusiraamu tumaze okubasabira awo waliwo ttiiki ofunawo mu makisi n'ojja n'osabira bakadde baffe abaafa ababo oba ababe oba abali awo mu lulayini oba olw'abajjajjaabe eyo ttiiki ne tugifuna n'asabira abasiraamu bonna bana badde asabira balinako luganda n'asabira abasiraamu bonna batalinaako luganda batalina kyamanyiiko abantu abali mu community tuwulira baseeko nga tusalidde mabega w'abaseeka ne basabira abapalestine embeera gye balimu mazima ddala ng'esaana abaana abo otunuulira bomu bwe zikakkanya ebizimbe
otunuulira abaana abato bwe zibakuba ne zibaabya subhanallah n'owulira ng'obasabira mukama katonda abasaasire abawa ekisinga obulungi abawanguza abalabe baabwe era edduwa ennene Allah obutakkiriza abalabe baabwe kubawangula obumalirivu obwo bwe babeera nabwo kakati omwana wo okumanya ti community buvunaanyizibwa bwe sigamba nti wane wammwe oba muli bulungi temwataaga kumanya bano balirwana bammwe bali ku kyalo kyammwe oba ekyalo ekibaddirira oba temwetaaga kumanya baluganda lwammwe oba oliawo abatalina busobozi bubenkana era abaana ebyo byalibadde nga byakulabirako eby'omutima omulungi bitali byakubalengeza ayi Allah tuwe ebirungi abantu baffe bonna bakojja baffe bataata baffe bannyinaffe baganda baffe abantu baffe bonna bawe ebirungi kubanga mwenna mubeera obulungi tewali afiirwa ffenna bwe tubeera obulungi twanguyirwa essaawa y'okukola emirimu bwetuuka buli omu aba alinako olubimbi lwe naye obuzibu bujje ng'abali obulungi be batono ng'abasinga obungi embeera mbi buli abasinga obungi babeera mu mbeera embi batono abamenyeka n'omulimu ate bwe bamenyeka nagwo olumu ate oyinza okwesanga n'abantu bo tibabadde b'amazima olumu basuubira bingi okusinga ku bisoboka n'olundi ne bakunyiigira abaana n'oba nga obakuzizza bubi nga tebategedde kuba abaana bawulira nga abantu bali tebakwogerera bulungi aye nabo tebayinza kubaagala agayi tulaba wano ankajja mama tata namuwa kino mama namuwa kino naye ate anko yawaddeyo omu nga ate yayombesa n'olwekyo abaana baffe tubabuulire nti n'okuwaayo kusaba era tubagambe n'okugatta oluganda kusaba kuba si lwangu nga baseeka bye batusomesa abaana baffe olumu bwe tukola entalo mu famire n'abaana ne tubaleeta batulwanireko abaana tubaleke tomanyi byankya omwana ayinza okwesanga ng'oyekobadde omuggyako ate gwasinga okwetaaga enkya gwe baana olutalo lwo mu ngeriyo oba olwetaaga omwana muweemu ka space oleme kumukyayisa kubanga ajja kuba omuyambi okugatta oluganda ye kubanga ayinza n'okukuyamba gye bujja nagaana naye omanyi ono wali omunyigidde naye ndooza tumuleke tekikyakola makulu tukireke n'akuyambako okubuulirira kituufu nabbi taba na kitiibwa ewaabwe abazadde bangi olumu bazitoowererwa okutwala abaana bye babagamba naye ng'ate byebituufu kubanga omwana w'omututte asoma eddiini omwana w'omututte abeere wanjawulo ate lwaki aba akubuulira ebintu n'ogaana okubikkiriza abaganda bagamba ne gw'ozadde akubira engoma n'ozina kati abaana abo tubakkirize naye baba balina kye baagala okutubuulira baba balina kye baagala okutusomesa ndaba nga kyamakulu ndaba nga kya buvunaanyizibwa kubanga bwe banaakikola tujja kubeera mu mbeera ey'okusaba ndabye abantu abakaddewa n'abeera awaka ng'abaana be bali mu kibuga bali eyo baagenda wala tebakyabeera kumpi naye ne wabaawo imaamu w'okukyalaawo olumu abavubuka abo bambi olumu babeera basajja bakulu ola babeera bakyali bavubuka batoototo kati bambi omuntu adde oyo n'atandika okubateeka mu kifaananyi ky'abaana be oba ekyabazzukulu be bambi ne babeera nga be bamukeberako bambi be bajja ne bamusomera edduwa bambi be bajja ne bamuzza omutima naye abaana bo bonna bayigiriza okusaba bajja kukyekingako nnyo era bajja kuzza nnyo omutima gwo era bakubeere nga bamanyi kyekitegeeza baba tebakusabidde bamanyi kyekitegeeza baba tebali kumpi naawe abantu bangi banakuwala banafuwa ng'abaana baabwe bakoze ebyekyennyume naye ekigambo ekisinga obukulu ng'omuzadde wakola ki taata maama gwe wakola ki gwe wakola ekikyo mu butuufu bwakyo nsaba abaana bano nga bavudde ku ssomero batuusa awaka oyinza okuba nga obadde olina enneeyisaayo emirundi gyonna emabega nsaba kuguna omulundi gwokka ogusoose enneeyisaayo ekyuke eteeka abaana bo mu layini naawe gye wandyagadde so si mu layini nga bwe banaaba babikozeeko tebijja kunyumira olumu bye balina okukola bijja kumenya oba ojja kulaba nga okoze ebibanyiiza naye bwe kinaaba nga kyekituufu
beera musomesa mulungi genda mu maaso n'okukola ekibanyiiza ebbanga likimala nga kyobagamba okukola kyekisinga obutuufu. Lwaki gwe bw'onooba tobagambye bye batayagala kuwulira naye nga bye bituufu ani gw'obalekera abibagambe? Ebiseera ebisinga obungi abazadde bajja ku ssomero, wuyo mugambe, wuyo takola ekyo. Ayagala okusindikayo ffe abasomesa tumugambire omwana we byatatereeza. Naye nga kyamazima gwalibadde omuntu nnamba emu. Amulaga kyekitegeeza obulungi bwakyo, amulaga n'obubi bwekyo kyayagala okukola. Era amubuulira nti singa onoogenda mu maaso n'eyo embeera, ekyo kyoyagala okukola kitegeeza kino, kitegeeza kino, kitegeeza kino. Ffe ab'amasomero twongerako omwana ga ne maama eka yakyogedde ne taata eka yakyogedde. Wali abaami tebaagala baana baabwe kubanyiigira olw'okuba abakyala babakozesanga sikeya kkulu ng'obugologoosi. Taatawo bw'anajja nja kuwabira wa taatawo. Kati abaana ne batandika okukyawakyawa bataata. Kati bataata ne bakyusa ate ne bakyusa nnyo. Bwe bakyusa tayagala kunyiiza mwana. Leka nnyina amunyiize naye nze sijja mmunyiiza. Kati mugenda okumaliriza ng'omwana atambulira mu nsobi. Nga buli muntu eyalirowoozezza okumuyamba alabanga atamwagala, alabanga amuwalana. Naye tukozese oluwummula luno lwe tugenda okuyingiramu oba lwe twayingiddemu edda ku baana baffe abamaze ebibuuzo abakulu, okubeera nga abaana tubayigiriza okusaba. Abaana bano nga tubakuza tetubagamba bye baagala byokka, ne batayagala tubyogera kasita bibeera nga bye bituufu. Era ne tubakubiriza bakole ebyo bye tulaba nga bye bituufu. Lwaki tubakubiriza okukola ebituufu ne bankubadde tebabyagala? Ensonga lwaki tumira kwiniini oba kyamumira tumira ebikaawa biba nga bye binaatuwonya omusujja. Ensonga lwaki tukkiriza otukuba empiso ng'obulwadde butuluma kuba eruma nga bagikukuba. Naye olw'okuba kyekituufu omusawo agenda mu maaso akukuba empiso eyo ekulume naye ate obulwadde bukole ki? Bubeere nga buwona. N'olwekyo abazadde nsaba eka abaana amasomero gye bagagenda basindika mu lunaku olusooka bwe bakomawo mu babuuzi kati omwana asala enjuba yavuddeyo dda. Lwaki? Kubanga mubaleka ku TV ne balaba TV mpaka ssaawa 6 ku ssomero. Abaluddewo nnyo zibeera nnya, abato ssaawa 3:2 babeera bagenza okwebaka bafune obudde obunaabakeeza. Nammwe abazadde abaana bakendeeze ku budde obubeera mu TV bakole obudde buwanvuko. Naye tetujja balagira lwampaka, tetujja kubakuba miggo. Kino tukikole mu mukwano, tukikole mu bwagazi. Oyinza n'okuwa ekirabo oyo asabe obulungi. Bonna mubateekawo basabe mu lwatu, ono asabe n'oli asabe n'oli asabe. Munaagenda okumalako okusaba ng'owulidde essaala z'abantu. Waliwo oyo asaba essaala ne muwulira ddala nga Katonda agikkiriza. Ne wabaawo n'asaba nga naye ono naye kale naye bwe tugenda tukikola ku makya, tukikola emisana, tukikola olw'eggulo, tukikola ekiro, tukikola buli lunaku ewiiki weggwerako nga buli omu atandise okutereeza era nga buli omu atandise okweteekateeka n'okubeera essaala ye nga bw'eneefaana. Wanaabaawo amunyiiza emisana ajja musomera mu dduwa ekiro, mu dduwa yajja musabira alekeraawo okunyiiza banne. Ekyo si kirungi. Bw'anaabaawo yakoze munne ekibi, bw'anaatuuka wano ajja kubanga ayagala okumusabira n'abaana okumanya nti abakunyiiza bw'obasonyiwa. Mu kusaba mulimu okusonyiwa. Nti abakunyiiza bw'obasonyiwa ali nayo ngeri ya kusaba. Katonda akusaasira n'akutikkula akazitaago ate n'akuwa ekisingayo obulungi. So ndowooza nti nakyo kisoboka era tuyinza okukola ekyo. Abaana ne tubayigiriza okusonyiwa, ne tubayigiriza okusaasira. Buli lwe tukola ebyo tutereeza ggwanga. Omwana ono bw'anoomuzza ku ssomero
ajja kudda nga mwawufu era nga bwe tumukuwadde nga mwawufu. Buli lw'onokkiriza embeera gye tumukuweereddemu era n'omutambulizaawo ajja kubeera mwana mulungi. Embeera gye tumukuweereddemu bw'onoogikyusa ajja kufuuka mwana muzibu naawe ajja kukutawaanya. Olwaleero ayinza obutakutawaanya, oyinza obutamulaba naye oluvannyuma lw'emyaka 2, oluvannyuma lw'emyaka 5, oluvannyuma lw'emyaka 10. Abamu bakyuka bafuuse bakazi bakulu n'abasajja bakulu. Abamu nga bamaze n'okufumbirwa n'okuzaala abaana baabwe. Noga nti ono byakola nga si bye nasuubira olw'okubanga olina by'otaatunuulira. Bazadde okusaba. Era abaana tubabuulire nti n'okukola emirimu awaka kubeera kusaba. N'okulya emmere kye kimu. Buli bwe banaabeera ng'ebyo babitegedde n'obibayisaamu buli lunaku ne babiraba. Abamu mubeera n'abaana bajjudde emmere, ono ali atambula, ono agenze eno, ono agenze eri. Mutima gwa famire ogwawamu guliwa? Kubanga famire kubeera wamu. Ng'omuzadde olabe abantu be bali, olabe ani awoomerwa biki n'ani atawoomerwa biki, ani ali empola, ani ayanguya, era ali empola omukola otya. Olaba atawa kitiibwa mmere, kuba okulya ng'otambula butawa kitiibwa mmere eyinza n'okukutuga. Kitegeeza tagisiimye. Obuntu bulamu akakkane wansi, alye bulungi, asomedde waaye ng'atandika, alye bulungi emmere ye, amala okugirya, yeebaze Mungu. Wamala okumwebaza, ate essowaani ziveewo. Olwaleero, omulamwa gwaffe ogusinza obukulu, tusaba tutya. Tusabira buli kimu kye twagala, ebisoboka n'ebitasoboka, kubanga amawanika ga Mungu manene. Abaana mwana ayinza okusabiraawo kalina. Oga nti ono byasaba musajja wattu. Naye Katonda n'agibawa alhamdulillah. N'atuuka n'akyusa embeera, alhamdulillah kalina ne mugifuna. Omwana ayinza okusabiraawo, nsaba Allah maama wange omulinyisa ennyonyi agibeeremu. Mungu n'amusaasira omwana. N'akola ebintu, n'abeera nga buli abagenza abeera bweru, ng'akolerayo mu butongole, ng'asobola n'okukuwa air ticket buli lw'oyagalidde okutambula, era Mungu n'akikuwa. Abaana bano tubayigiriza okusaba. Bayige okwesabira, basabire awaka waabwe, basabire famire zaabwe, basabire abantu ababi beyongere wala okuva gye bali, basabire abaafa ne community yonna okutwalira awamu. Ey'Obusiraamu n'eggwanga lyaffe Uganda babeere nga balisabira. Buli lwe banaasabanga, Katonda mulungi yajja kumanya. Era olumu emirembe bangi gye tweyagalira tulowooza nti gyaffe, naye waliwo abantu abatusabira be tutamanyi, waliwo obunyonyi obutusabira bwe tutamanyi. Kakati ffe okubeera nga twosazeewo tubeere mu kweyagalira mu mbeera gye tutalina ke tuteekamu, tuba balyaza amaanyi. Tusaana nno naffe tuzimbe ensonga eyo, era ensonga etambule bulungi. Abaana tusobola okubayigiriza mu luno oluwummula, abadde batalina baana mu masomero gasomesa theology oba mu tahfiz. Tuteekemu naffe tusambyesambyeko. Wakitegeeza kuleeta muwalimu waka, wabeerewo schedule. Naye bw'oba oleeta omuwalimu awaka, schedule y'omuwalimu ebeere kkiriya. Aleme kutuuka awo baana kumuzannya ping-pong, onadduka dde eno onadduka dde eri. Tugende okumaliriza nga tetulina kituufu kye tufunye. Omuwalimu omusasudde ssente naye ng'ate abaana tebasomye. Nkusaba buli kyokola mu baana abo kiteekemu obuvumu, kigoberere era kifeeko. Omuwalimu olw'okuba asomeseza waka watalina buyinza, musajja wattu ajja kwekomoma oba mukazi wattu. Kivula nti abaana bamwe babeera ku ssomero bakola bye tubagamba, naye singa tujja nga tubasomeseza mu maka gammwe, singa tubonaabona nabo nnyo. N'olwekyo bwe muteekereteekera embeera ya waka, asobole okusomesa nga talina nnyo kukaluubirizibwa, osobole okufuna mu ssente zo, n'abaana bo basobole okufunamu olw'omulimu omulungi ogwo gw'okoze. Bannange abazadde mbeebaza okubeera nti muteeseteese abakulu abakomawo, muteeseteese awaka, mukoze shopping, Katonda abasobozeseza oba mugenda kukola shopping ey'ebintu ebisoboka. Ku ssomero badde balya miiruzi eziwerako, banywa ku makya caayi, ne balya ekyemisana, ne balya caayi ow'olweggulo, ne balya n'ekyeggulo. Nnya waakiri newankubadde ewalala 5.
akati ajja kutuuka eka gwe omugaye olina miiru emu. Nkusaba muzadde ogezeeko kyonna ky'osobola abaana abo obutalya mmere kibatawaanya era okuumira abaana wawaka. Saba Mungu mukiteeke mu dduwa n'abaana abo mubeere nga mubisaba oba oli awo Allah ajja kuteekawo obufulumiro bwammwe embeera gikyuseeko. Nemba we musula si we mwandyagadde era nakyo mukisabire Allah ateekawo obufulumiro. Bannange tweyanziza okutulaba, tweyanziza abatulaba, mwebale kuteekayo kadde, mwebale kutuwuliriza, mwebale kutulaba era tubasaba mugende mu maaso n'okulaba puroguramu eno. Twala omukisa okubategeeza abazadde ba Jakayiza Secondary School e Kabowa nti ku Lwokuna tujja kuba n'olukiiko lw'abazadde ku makyate bwe tunaamala mutwale report card z'abaana. Tubalinze olukiiko lutandika ssaawa 2 kuba twagala ate muveewo mugende mukole ebirala. N'olwekyo mukeere ssaawa 2 tutandika olukiiko okuwera ssaawa ndowooza nga 4 awo singa tutandika ku 2 tuba tulumaliriza. Tubaagaliza ebirungi ebisingayo, tubaagaliza okukuuma abaana baffe obulungi. Bannange temubakozesa ebitali bituufu, temubatuma kiro, temubabeeza bakireereese. Abaana baffe basigale nga bayizi balungi, abaana abali mu ssomero. Tusaba Allah ateekemu obulungi. Mwenna abantu bange eka mbatumidde benkola nabo, head teacher wa Masaka Parent, head teacher wa Jakayiza n'owa Silver Spoon n'abalala mwenna mbaagala nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eno ye Salam TV. Omuzadde kola okusa